ngenze ku y'omukaaga egamba nti mukulu wa kitange antwala. Olunaku kitange ayitibwa Kijjo lwe yajjirako ndujukirira ddala bulungi nga lulinga olwaliwo jjo. Omanyi waali wakayitawo eddaaza limu bukya twabya olumbe lwa jjajja Mpago tuba tulya ekyemisana Kijjo n'atuuka. Kijjo ono yali mulangatira gwa musajja atuuludde eyanywa amazzi. Omutwe gwe gwali gwa kisoga, enviiri ze zaali zaakawembawembamu, amaaso ge gaali manene matwakaavu nga mu kiwanga gamwesimbyemu bwesimbi. Ate bwe yatunulanga ng'amulungula saagala muntu amulungulira maaso. Ennyindo ye yali ŋŋanda ddala, mabega we nga wannakakuliri. Amatu ge nga mamagalavu, emimwa gye gyali minene, amannyo ge nga gambazzi, ensingo ye yali buggubivu, engalo ze n'ebigere byali byambidde, ate ekyenyi kyo nga kya mpumi. Yatambulanga aziinuuka era ng'abaligamu, ate yayogeranga asabuliza. Yatuuka asaabaanya enfuufu ng'ebigere bimukapye era nga bigubaasidde ddala. Bwe yatuuka waka n'agaana okwanirizibwa, wabula ng'amaze okulya, awo n'agwa wali ku kigugu ekikoowukoowu. Bwe yamala okuvumba eddigobe n'okwekatankira amazzi ne yeebakamu. Bwe yazuukuka n'ategeezanga bwanzirukidde antwala ewaabwe. Newankubadde yannyonnyolwa nnyo nga jjajja bwe yali anaamidde obutava mu maka ago. Ebyamunnyonnyolwa byonna byamuyita ku nviiri. Nankwata omukono n'alyoka akutulugunya nnyo. Bwe yaguta n'ambuuza nti, omulenzi, wama naawe toyagala kugenda nange? Bwe nali munnyonnyola ku bintu byange jjajjange bye yandekera nga bwe sandyagadde kubireka, n'abimmiza nti serika ebyo tobidde namu era sibiwuliza. Olowooza waffe teri bintu? Olidda ng'omaze okulaba ewaffe ne baganda bo ne bannyoko. Ebintu simanyi ebintu. Yandagira neetegeke ng'enkya bwe twali tujja okugenda naye. Nasula siibase nga ndowooza kyemba nkola naye nga tekirabika. Obudde bwe bwakya nandagira okwetikka omugugu gwe. Bwe namala okusiibula abamanyi nga mbinika omugugu. Mu maka omwo mwe nakulira okufuuka omulenzi n'envaamu bwentyo nga nnyolwa. Olugendo nno lwali luwanvu nnyo era nze katalu nsuula eŋŋanzi. Twatambula ennaku wazindaba 5. Olowooza olugendo lw'ennaku 5 kuva wano nawa Namalaba. Geraageranya tulabe. Munnange ennaku 5 ne tulyoka tutuuka ewuwe ku kyalo ekiyitibwa Tabukutira. Tabukutira, mwana Tabukutira munda 2. Ekyo kyemmanyi. Kyalo baaki bakiyita Tabukutira. Ensi gye twayitamu yali ya malungu, nkoola, nsenyi era ng'erimu ebibirabira eby'olumaggamagga. Nagenda n'effumu n'olunyago ebyengera. Ebyengera si bye biba bitaliiko muyini? Ebyengera yagenda n'ebyo nga tebiri mu muyini. Jjajjange Mpago bye yampa ng'ogasseeko omuggo gwange bwe twaziraba ogwali ogwa kitange n'ensawo ey'eddiba ey'akayaayu eyali eyammange omwali akati kali jjajjange tezo kya 2 ke yampa. Twatuuka tufumye nze nga n'amaaso gatalaze sikyalaba na bulungi. Baatulengerera eri emizira ne gitta ne bajja ne bawembejja nnyinimu nange bantikkula omugugu. Tebagundika ku mutwe baguntikkula. Tuba tuggweredde tuti mu nju. Enkuba bikokyo eyalimu n'amayinja n'etonnya Sinziggo. Kitange ono Kijjo yali musajja siryampoli ddala, segaali bifeekeera. Yalina abakazi wabandaba. Bameka? Yalina abakazi 10 wagandaba. Mwese mulimu abasajja 10 wagandaba. Abakazi 30. Abaana ab'obulenzi be nalabako nze kubanga munnange omusajja tabali lwanzaalo baali 10, ab'obuwala 30 n'abaddu n'abazaana. Yaliyo bbu
abaddu n'abazaana nfaafa naye nze nakyewuunya nnyo okulaba bwe yaleka awo abaana abangi batyo awaka abaddu n'abazaana abakyala ate n'amala asiyagguko obwomu okunzirukira. Kati nno wano weewali ekyokuyiga eri basajja bannange ne bakazi bannange. Mulaba omukwano gw'abantu bedda. Yalina abaana abakazi 30 ate nga bakyazaala. Yalina abaana ab'obuwala 30 ab'obulenzi 10 be baana 40 betumanyiiko batulazeeko wano. Naye yaddukira omwana yasiyagguka olugendo lwa nnaku 5 ku bigere. Ate wulirayo kino. Kitange ono yanjagala nnyo n'ambiyita bya kitalo. Newankubadde nga bali kabwanango ne muganda we kitange yennyini we yafiira. Baali tebakolagana. Naye n'amanya nti omwana wa muganda wange aliyo naani? Bajjajja bombi bafudde kangende muddukire. N'aleka wano abaana 40 n'abakyala 30 n'addukira omwana wa muganda we ate baali tebakolagana. Omukwano gw'abasajja aba ogwedda naye kati omwana abazadde ennaku zino mukola nnyo. Nkolerera abaana bange bwe naava mu nsi munnange banaasigalawa. Nkolerera abaana bange ate nga muli batuufu oba oli awo. Ekyo nakibagamba nti temukolerera abaana mubategeke basobole okukugyamu ebyo bye mubakolereddemu. Kubaana baganze ntegese ssente za bintu byammwe nja kubigula. Bw'onoba totegese mwanawo ajja kuba kirerya. Lwatyo n'abaana kutuka nsingo magombe nga ffe tugula bintu byo by'omutegekedde naye mutegeke baana okusinga okubategekera bye mukola ne mulafuubana. Naye laba omusajja ono yasiyagguka n'atambula olugendo lwa nnaku 5. Yatuuka yenna era tafaananika. Addukidde omwana wa muganda we ajja abeere naye. Ate bwe yatuuka n'amwagala nnyo. N'amwagala bya nsusso. Omukwano guno gukyasobola okudda. Abantu b'ennaku zino nga muli babi. Munoonya okubeera Namanda afudde alese akaana akamukampe kubanga omanyi alese akapoloti. Onoonya obba akapoloti k'omwana wange. Guno omukwano gukyaliwo. Kitange ono yanjagala nnyo n'ambiyita bya kitalo. Ate bwe yafiira baali tebakyakolagana na kitange. Okunjagala nno okwo ne kuleetera abakazi abaalina abaana ab'obulenzi ku luggya okunkyawa era n'abaana ab'obulenzi bennyini ne bannyinaabwe ne bankyawa. Mpozi balowooza nti nnyinza okubatwalako obusika. Kyokka waliwo omukazi omu nassaza eyalina omwana omu ow'obuwala k'omunaku. Ye yanjagalanga mukazi wattu wamu n'omwana we. Kuva lwe natuuka kutuusa lwe navaayo bulijjo yasaagasaaganga ne muwala we nti weesiimye okwefunirayo baloko omunaku munno. Newankubadde nga ye omuwala yampitanga zinunula erinnya nange eryansanyusa ne ndikozesa okutuukira ddala mu bukadde bwange. Nze mu kusooka nayitibwanga muyeeye yeryali erinnya lyange. Nga wayiseewo amazooba mabale ne batandika okunkijjanya n'okunsojjasojja ku luwonzi. Ne mmanyira ddala ng'obulwa n'emineene n'endooliito bizze. Mu bonna omukazi Kaddulubaale ate ye yankyawa nnyo n'okunsiiwula n'ansiiwula ennyindo. Olumu nalinnya omwana wa Kagere mu butanwa. Omwana n'akaaba n'alaakiira nti wowi ankubye. Omukazi ono n'ajja nvuma n'anziguliza. Leero nkugambye nandekera ku muzigumu buli kyasobanga awaka ng'akiteeka ku nze nti laba omwana wa nnyinimu maama bitigi bina omuganzi gw'atiriboosa byakoze ng'atijimbula eri egyo. Bwe nabanga amwanukula nambwatukira nti olaba nno omwana endalage y'omwana bwe ndaba mu kamwa. Omwana ono alimu kasiiku mu mutwe. Bwe nasirikanga nti aye nambakira lulabe nno luwuguwugu olutooletoole oluziribongo. Bw'olugama lumumunyala luti bumwemunyazi. Bwe natuulanga ku ssubi nga yandabye eddanga ndabe nti lukita we lugenda kuba luwuguwugu lumpemempeme nze ndulabye temugenda kuba muntu. Bwe natuulanga ku ddiba nga nali ali nkwakulako nti mpeera eddiba lyange muno tojjangamu na maliba. Bwe twabanga tulya nnyinimu nga taliiwo omukazi oyo era ng'atandika okunvuma nti so olulenzi ng'ettooke lirusontera bulala limiringusa bukagu.
ye bannange lujidde lulye luti ng'ekinyeenya nga lukyali luto bwe lilikula mukazi waalwo terulimulyamu amaaso wakwesiba bbiri oyo olwo bonna nga batulika nga bakunsekerera nga omwankimba omundi nga nzimuula omulala nga ŋŋoola nensiiba nga ntyo nga nkongobadde ku maggwa ate nensula nga ntyo nga nkukunadde ku nkato nenjulirira gye nava okudda mu eri ewa jjajjange nga nayo sikyalabayo. Omukazi kaddulubaala oyo yali nalukalala nkerettanyi kasalabecca ataggwa ku bijjulo sikulimba yali waakabagizo nnyo ddala mpappe ya mukazi olw'okunnondanga buli we natuulanga nalwedda n'ensalaga kugendanga n'omulenzi Mikolo ku ttale tulunda embuzi nga siisobole mukazi ono. Mu bukulu n'omulenzi ono Mikolo twali tutemera kumpi kumu ye nga muddu w'awaka. Mu nnaku ze nasooka okugenda naye okulunda yangaya nnyo olw'obutono bwange nampita lugoojamye nsonjogo ngajaba njeejebe era n'amannya amalala bwe gatyo naye olwali olwo ne musonookereza ne mukuba ekikonde ku luba ekyamukuba ekigo ekinene wansi n'alwirawo ddala teyaddayo nno okunkinako wadde okunkiinizaako natandika okunjagala ate okuva olwo ne twagalanira ddala nnyo. Omukwano ogwo gwatuwanguza ebizibu bingi anti ogumanyi guva mu ngabo. Olwali olwo omusajja najja okulaba ku kitange n'amunyumiza ebintu bingi ebyansanyusa. Yali musajja njasabiggu ateerya ntama bwe yasekanga ng'atyetyemuka nnyindo yankole saagala muntu atyetyemuka atyo ate nga bw'asirika azimbanga obudde. Nalaba amaze okunyumya ne musaba ngende naye ndabe ku ebyo bye yali anyumya munnange nakkiriza. Kaddulubaale n'alinnya mu kyoto n'akubira ddala enkanda wansi nti tomutwala otwala wanno ye no ali kugasa kyoyo asuulumba obusuulumbi talina kyamagezi kyakola wabula amubuulire kukuba mbeekuulo n'okumukola amagambo. Ndowooza waali tutte ono mutabani wange ono wakajjata ono gwe waali tutte mutabani wange ko omusajja nti nze oli eyasoose gwe njagala okutwala ko Kaddulubaale nti nedda neyeetema engalike n'alejjana nga ye omusajja akonye okutuusa lwe yamubuukako obukumbu. Ate kitange newankubadde nga yali amaze okunzikiriza we yalaba mukazi we ng'aswakidde aye naye ne yeekyusiza mu kiti ng'embazzi n'aŋŋaana okugenda. Awo ekkubo ly'okugenda n'omusajja ne lisuulwamu emisanvu tujja nti okuwonera awatono okufa emmimbiri. Waba wayiseewo ennaku nga 5 ng'omusajja amaze okugenda Mikolo nange bwe twadda okulunda twasanga nga batuterekedde akamere kanyinkuuli kati ng'enva zange bazitadde mu kibya okwali olunyaafa n'obukokkoliko. Mbasitula nti ekibya mpuute ku nva nga sinatandika kukoza omuntu n'amunduggulira amazzi mu mutwe olw'okwekanga ennyo ekibya ne kinsumattuka ne kigwa. Enva zonna ne ziyiika. Bwe nakyuka ndaba njiiridde amazzi nga ko munaku ayimiridde awansekerera. Ne mubuuza kyannanze okunjiira amazzi nanetondera nti sigenderedde baaba. Naye bwe nasituka neekunkumule amazzi n'aŋŋamba Mukama nti temulya nva ezo. Kubanga era ne Mikolo yali tannatandika kulya ng'akyatangaaliridde olw'ebyo ebyali bibaddewo. Kati mu kaseera ako embwa ya nnyinimu nejja n'ekomba enva ezaali ziyiise naye obudde okugenda okukya nga nkalu yajjo. Okwo nno kwe twategeerera nga babadde batulungidde kanyo kawulire obulamu bwaffe nga bwawonera watono. Naye omuwala oyo k'omunaku okumanya nga yali mwegendereza nnyo mu mpisa ze era nga si wa nnimi yagaanira ddala okutubbirako ku muntu oyo eyali ayagala okutumiza omukka omusu n'akoma ku kigambo kimu kyokka nti kasita mwawonye okufa kasita temwafudde kyo kyekisinga. Okuva olwo ne tusala amagezi okuva mu kifo ekyo kubanga twamanyira ddala nti singa tubeera mu maka ago
obulamu bwaffe twali tujja kubutwaliranga mu ngalo, tetwalwa nga tubbira ku k'omunaku ku kirowoozo kyaffe. Naye n'akituusa ewa maama ewa Nassaza, ye n'atasiima kirowoozo ekyo kubanga yatya nga tugenda okwolekangana n'obuzibu bungi mu kkubo. Kwe kutuyita n'atubuuza nnyo kye tuva twagala okugenda era ne gye tugenda. Ffe ne tumunyonyola nti olw'okukyayibwa okungi okututuusiza n'okuweebwa emmimbiri ate nga bulijjo kitange tatera kubaawo. Twali tumaliridde okugenda mu nsi y'ebulyambwa gye nawulira omusajja oyo anyumyako. Nassaza n'akomba ku kwelima nti nedda nammwe siraba kibatwala baana bange, mwe munaagenda munnammwe oyo k'omunaku anaasigala ku bwani. Ekyo nno nze ne kinfumitira ddala mu mmeeme kubanga nali mumanyidde nnyo mukazi wattu nga mweyabiza nnyo mu byonna. Ate n'atusulayo nakano nti kale munno oyo mukwano gwe oyo mikolo muddu mufune bufunyi, bwe bali bagwa mu buufu ne babawondera bamala babasanga ne babazza ye tebagenda kutta mutte. Nze nali neefukuludde era nga nseka amajeemolo kuba kale maama katubireke kubanga munnange tetugenda kugenda. Mikolo ye n'agugubira ddala mu nteesa yaffe eyasooka nga tumaze okwegeyageyamu mu nsonga zaffe ffenna wamu abana ne kikkirizibwa nti tusaana tuve mu maka ago ng'akabi tekannatutuukako. Olunaku ne tululonda, omwezi lwe guliba olw'eggabogabo ate nga nennyini mutaliiwo. Bwe tuliva mu maka omwo